Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Kale, mwena bali ku mukuto gwa There Is Hope tubagala nnyo. Gwali ku There Is Still Hope 2, Teach Testimony. Mwebale kubanga mutugoberera. Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo, ekitundu kino ekyokubiri. Mwe mutukuvu jangu otulungamye. Mu Kristo Yesu mwana wa Katonda mwe tusabidde. Amina. Kale, ya nange mbalamusaako nnyo mwena abeekumira ku There Is Still Hope. Mukola kyamaanyi nnyo kubanga tugoberera mu Kristo Yesu. Kalwaleero Apostle John Mulinde ayalangiridde officially mu butongole ebibadde bya mu nkuubo era ati alangiridde manyi nukaso kijjawo public kyagaza process yonna eya divorce yawedde ye ne mukyala we yali mu lukuŋŋaana mu lwa meeting y'abasumba n'abotola ekyama badde balinamu akakunkuna badde mupalapalanya nga temumanyi lwaki baawukana badde abimanyika akatono naye n'oyongeramu kakati horse you have heard it from the horse's mouth ogenda kwewulirirako oba weewuliriddeko okuva kwoyo gwe kikwatako bwe kiri naye naye sitaani ng'akubye obufumbo bw'abaweereza mu institution zonna kangu ezasinga okuyigganya basumba maka g'abasumba mangi gali gati gayegeya buyegeya lwakuba nti balina olaga ekifaananyi mu kkanisa nti biri bulungi naye nga tebibanga nako bintu byakwegumya ate abamu bo bagera extra mile ne babalagirawo nekisukumamu akulagirawo kyayagala bannaye lwakwekaza naye waffe ebintu byafa dda tewakyali bulamu bulamu n'akamu so leka tukuwe omusumba John bwe kiri Mulinde ng'akunnyonnyola lwaki yayawukanye ne mukazi we officially mu butongole ensonga naawe onooziwulira ndowooza ojja kubeera gudu judge omulamuzi omulungi nga tonadjayo kyawandiikibwa nti kyagasse awamu tewaba kigattulula nga tebiri ku ggwe nga kitegedde bwe kiri ndowooza onoowulira ensonga za pasita oba apooso bwe kiri ekyawandiikibwa ekyo ojja kulwawo kijjayo mpola ojja kulwawo naye kakati oba tonabiwulira opakuka nti kakati awo betulabirako baawukana batya sajja gambye byalimu n'omuwa obutwa abaana bagenda okukebera ng'asigazaako omu kuliko omu yekka abalala bonna tewali yadde akati sumba bagambye bwe kituuka ku ky'obulamu nekituuka ku kyokuba nga ate omukazi abalika bayibuli egamba etya omukwatira muki mu bwenzi mu kikolwa eky'obwenzi kola otya goba abambu waliwo gwe bagamba eyesetingira ayagala okwawukana n'owuwe yakuba paasi ne basetinga n'owa capati mbu gwe nabasobola okukola research ewuwe naye webitombu webyali soko uliza Apostle dakika zijja kuba 5 tukomewo tweyongere. Omutume Dr. John Mulinde akulira obuweereza obwali Trumpet Mission obutwala n'olusozi olw'okusabirako esseguku avuddeyo n'atangaza ku by'obufumbo bwe n'akakasanga bwe bamaliriza dda buli kimu ekyokwawukana n'omukyala gwe yali agatibwa naye Sheila Jasmine. Ekyama kino Mulinde akibotoledde mu lukuŋŋaana lw'abasumba olutudde mu bitundu by'e Lweza era n'ayogera ensonga ez'enjawulo ezaaviirako kino okubeerawo omulinde ky'omukyala oyo okubaligira mu bufumbo n'atuuka n'okuzaala abaana ebbali. Obufumbo obwo bwalimu obulumi bungi bwe nagezaho okugumira okubayibega nti okuwagala kubikka kubi byonna mu mwaka gwa 2010 abasinga mwawulira ebyali mu mawulire ebyakwatagana ne mukyala wange n'omuntu omulala ne bibeera nnyo mu mawulire natandika okutambula olugendo lw'amateeka looya n'agamba abaana balina okugenda ku DNA
ekigambo ekyo ne tukikkiriziganyako naye oluvannyuma kyala nankubira naŋŋamba nina kye njagala okubuulira. Naŋŋamba omwana oyo asembayo oyo si wuwo, taata we bwati ne bwati ne bwati ne bwebiti. Ekyo ne kinkulwamu ekyekango. Ono abuulidde abasumba nga bwe yamala ekiseera ng'agumiikiriza wakati mu kunyigirizibwa okw'enjawulo nti kyokka ng'omukyala agenda mu maaso n'ebikolwa eby'enjawulo era ng'agamba nti ekyamala eggube mu kibya kyava ate mu kyakwegeza ono mu bulamu bwe. Ekisinga obukulu era kyafuluma ne mawulire kigambo ekyalimu obutwa nti waliwo poisoning. Ekigambo ekyo nafubanga bwe nsobola okulanga nkisirisa n'obutakiwa bulamu bwakyo. Era bwe nakomawo nakola olukuŋŋaana ku lusozi ne mpita abantu ne mbagamba ebigambo ebyo saagala tukole ki tubyongere maanyi oba kubiwa wind power. Ekyo ne tukisirisa naye nga police report yaliwo okuva mu police laboratory eyogera ku kintu ekyo n'okulaga kiki ddala ekyaliwo. Okuva mu kaseera ako n'ekyo ekintu ne mpulira nti sikyasobola kubeera omukyalo oyo mu nju emu okwongera okulya kyaba ategeso kyonna oba kiki. Abasumba bawuniikiridde bw'abategeeza nti bamaze ebbanga lya myaka 10 nga basalawo okwawula. We twayawukanira 2015 lwakubadde tetwakiwaawaaza naye nga twali tumaze emyaka 10 nga tetuli ffenna. Myaka 10 kuva ku 2015 mpaka 2025 naye nga mbadde mbalabirira ebyokulya, renti, school fees, bujjanjabi n'ebirala. Ekintu mpozi ekiringa ekyatiipinga minzaani n'egwayo okundetera ku point of decision egamba nti this must end. Ono annyonnyodde nga bwe baweebwa amagezi okukola ku by'okwawukana oluvannyuma lw'ebintu okugaana okukyuka era nga mu kukola ku nsonga zino ate mu yazuulira nga n'abaana 3 be bagatta n'omukyalo ono 2 si babe ekintu ekyayongera okumukuba ewala. Omwana owokubiri wa wakati naye si biological daughter. Omwana mukulu yekka nga ye biological son. Simanyi naye ndowooza buli muntu ayinza okitegeera nti wabaawo obuzito webutuuka n'olaba nti bwe sita kintu kino ngenda kubbira. Abasumba b'enjawulo basaasidde Omutume Mulinde olw'embeera gy'ayitamu ng'era bangi bamuwagidde okufuna omubeezi omulala. Kasita kibaamu ebyokwegeza mu bulamu bwo oba ne kibaamu obwenzi kitegeeza endagaano ebadde y'ababiri oli yagimenye obufumbo eba ndagaano agimenye yalina omusango atagimenye talina musango. N'olw'ensonga eyo Bayibuli yo kyeva egamba wali Matayo 19 n'agamba nti omuntu yenna tagoba mukazi we okuggyako olw'obwenzi. Yaleetako ensonga ezo edda nakumubona ngamba oluvannyuma tiyamusonyiye naye ate era naddamu byebimu abaana bazadde siba Mulinde. Ku saidi ya Apostle John Mulinde tekubaddeeko kikolwa kya bwenzi n'okujjako ku saidi ey'omukyala we walabise tiwaliwo obutali bwesigwa. N'olwekyo ku saidi ey'omwami ng'abadde omugumiikiriza oba namaddala. Kubanga asirise nnyo for a long time ate ebirungi ekisinga bw'osirika sitaani ayogera. So we are advising, I would advise n'abantu ba advisors okuvaayo agende public annyonnyole ensonga nga bwe ziri obulambufu bwazo kubanga bwagezezzaako kusirika ng'agezaako okukuuma amaka mpozi n'abaana ate ekivuddemu kwe kubeera nga waliwo abadde boogera. Tobadde City Hope ndowooza Apostle annyonnyodde obuvo n'obuddo ow'embeera gye babaddemu bwe kiri. Abadde myaka 10 nga baayawukana naye ng'akyabalabirira. Era agamba mwe abantu kutambula babiri naye nga baayawukana dda baali baayawukana mu ndowooza bwe kiri. kati oludde endagaano ebeekoza ki emenyese. Sumba bannaye bamukonedde mu sitamu nti afunayo kisisita giragira bitulwawo giraawo ate baana 3 alinamu
abakazi bazanyisa namukweka ekyama aye kivirako obuzibu mayinza okugamba abaweereza abo boolaba tebabeera waka bazunga mu wiiki najja kukyusa ngoye bw'ate ngenze Dubai simanyi Canada wuyo Kenya lelelele akati wawasa kiti nange kyekibuuzo ekyo abo abeewolereza siga nti ndiwolereza weba izo excuse zebawa nange ndi muvina omusayi gutambula yogebiga sewulira neyinaagira mukyala toguwa Yesu naye alina ogutambuza n'agufuga omusayi gwogwo nyini ogamba nti ogufuge olaya ayitoga akwasaamu bwe kiri tosobolerako ddala togera kwasaamu wadde naye twongere okusabira abasumba tubasabire ddala sitaani alumbye nnyo obufumbo bw'abasumba bwe kiri si bwobwokka naye n'abakkiriza bonna abukubira ddala bantu mubala bakwekaza ebintu ebitambula bulungi oguma bugumi ate santa saalumba maka noloza mbogera sigaza amafuta amafuta they should move together mbu basumba batambulira wangamu ne bakyala baabwe mbu bagenze Dubai bagendeko naye ate amaka abaana akati obuvunanyizibwa bw'omukyala anti kati wali mubeera ndowooza naye ate abaana ufuneyo kale nakyo kibatambuza mwena tugeze oba kuyise okuweereza nnaku 2 Canada sente ziriwa tugeze tewali oba abakuyise bakuweereza tiketi emu nze kyensaba twongere kusaba bwe kiri yaba sitaani nga yalumbye yaba alumbidde ddala sitaani ffe twali tukola missions tayagala ddala omusumba ne mukyala nga bali bumu tabyagala kuba biro byasangako omu ng'ali awo tategeerekeka ng'ali bibye waba si mwami ajja kuba mukyala awo anaayitiranga buli ssaawa okubanga akukonkona engolo mu mutwe kituufu nnyo ekyo naye abasumba abo gabi mubasabire beetaaga essaala ebalumba binene biyitirivu kati gwe ku levo gy'oliko okaaba kuba n'emiranga kakati singa ebirumba bali bigeza ne bikulumbako nkera bukezi ku makyanga makubeera simu nga mbagamba musime enjija musime enjija ow'ebikookyali naye ku buli levo gy'oliko era Katonda kuwa obusobozi bwe kiri kakati bo ku levo yaabwe era basobola byovakaminga naye obeera ggwe awo osibira ku poliisi n'owaaba lumu ate n'owaaba ng'akuwadde obutwa nawe oba yalamuwa awo kimanyi baana basatu dyeni ekuliko omu miggo gye givuga kibooko naye munaye Katonda omwamu w'ekisengeri gyakola ki kituufu nnyo so yoyo musumba John Mulinde is it prayer palace mission trumpet good nations yakulira wa Seguku hayo gye mugenda okuba nga mukola ki nga musaba kale tomubuuza mami aliwa naye engezigezi kati bafuna ebirooto bagenda kuloota kati kayangiridde nti kati ali singo Katonda wange ebirooto bigenda kujja sitaani kaawa abantu ebirooto nze musumba mbadde nkusabira akuba gwe obadde tokiraba nze Mukama yandagirawo ndi omukazi siwuwo olaba nze musumba nze nalubaka bwakuba nti gwe totuwabudde totuwabudde nze mubiri bweti Mukama yampa ekirooto n'andaga ebigenda okwawo byonna ku bufumbo bwonna ngamba nkusabire era mbadde nkusabira mbadde nkusabira kale nkyakusabira ng'olemye okwesabira olemye okwesabira sobongodde kumala muganda wange awo basisita sitanika abaweeki ebirooto kwolesebwamu Mukama ndaze yebba wange awo kati awo nyo kiri naye nawe nowaze muliro tabu yennyini okubeera singa ng'oli pasita muganda wange
bandyani kyacho kiraba kujolooza omwoyo alokodde kumbe bali kutega baba bategulule obajje mu gundi obajje mu demu katuto oyo haleluya pastor musumba ntabukirawo ennaku zino omwoyo akoma ku bantu kumba yabala otunuleyo wanyenya kaviiri kati pastor stories akola bwati kansoli kati layini egenda kweyongera layini egenda kweyongera abagala okulaba pastor kiri mu kifuba wano osinga okwatako n'onsabira somanyi pe akikkirira kigenda wetaaga okikwata kiremedde mu kiwato gwezanyisa basisita nga sitaani yamwambadde kale gwobeera pasita tonayiga bukodyo bwabwe kugamba wa yakukwata n'omukono n'akutwala akuvuza left kakana namboole wootuuse kati pasita awo tojjaawo mukono okwata mpu yashifuluma kigenda yongeramu temukoze bapasita mukama akole abasaasire naye musumba mulidde fe tukwagaliza birungi mukama akole okwagala kwe bayagala ofuna omuntu omulala aleete omuntu omutuufu atagenda kuzza musegavudde nga zeemu amaziga ofunye ddala omuntu agenda okuba nga ate ayimirira emabegawo ate mutambuze eki obuweereza bwo bulina okwolesebwa kunene kakati nze nsaasira basista abaagala ofumbira bapasita olw'ebitiibwa n'okutula mu mmotoka n'omuyita mami gwe tomanyisa oyingidde mu kintu ekikwetaagisa kale ate okubeera omusabi ennyo n'okusinga wali kasita abeegayirizi we bali bajja kunyambako kasita gw'olemererwa okwegayirira ku lwa bbaawo n'obuweereza obumuliko kiba kiwedde kaba kaweddemu akako gwe namba 1 ng'atanabatwala nsonga mu beegayirizi alina zisoosawo asimbula ati ogenda oweereza nga gw'oli ku maviivi mukama nkozese mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu ali gw'olinze babaki olinze beegayirizi b'ekkanisa n'ekirabo ekiweebwa oli awo okusosola njala mami tv mami keeki bino ebyo byolimu ebyo okukyanga tobukyali oza sitaali musanyufu gwe okutwala mu maaso tasobola kusanyuka alina abaabe baabaze babiri wali bwate olwalozunze embaliga tosaba oli awo awo okuvaawo bajja okukasuka olukasuka tojja nakitegeera so temuyayanira bitiibwa bwe kiri nti zibagera kumpita mukyala mukyala apostoli mwezi ogwo nga tokyaliwo ebintu bikusobedde so mwabe abalina babba muba bakyala bamwe nga baweereza awo ate gwe olina olusozi gambalagala olw'amaanyi balina abalaba ali ebaka naye ate gwe muganda wange olina okuyimirira ennyimirira byotayimirirangako oba weetaaga kusigamibwa mitayimbo onwesigika so nsumba tumwebaza kubanga eri ebbanga nasigala nga akyekuumye myaka 15 bagambe bayawukana 2 to 15 naye nti agambe to 10 byatandikira kati myaka 15 oli awo weekuumye tewaliko wadde lubuto basisita beetega totegulula ekyo kisa kya Katonda bwe kiri paka teyakuwa ekisa ekyo era alina pulaani ennungi gy'oli bw'ati wayogera Mukama Katonda ekigambo kivudde gyali naawe ng'olina embeera gy'oyitamu papa kuyita bannamawulire bw'ate nange nkoze divorce muti mujje naye kakati abantu bajjaku nga gundi yakola divorce abamu webekwasa gundi pastor nga ye yakola divorce lwaki nze muŋŋamba musokola divorce mujje mbayagana amawulire mundeke mukazi musezi mukazi liri katamu bagenda gamba musumba teyasaba
ndowooza nti mukama amulagoba ye mukyala we sebo sitaani takozesa miti osomuleeta nga byo sitaabeera corrupted sitaani n'amucorruptinga so bya kwesiga Katonda tewali kirala kyonna bugira abaagala okwetwalira obulokozi munnange beetwalira obulokozi awo Yesu yanayimira mu mbeera zaabwe n'abo abaabivaamu bangi bawola okwagala kuwoza nga baabivaamu tawana gyensi eno naawe ekkiriza Kristo ddamu ebigambo bino wammanga ayi Yesu olwaleero nkwebaza olw'ekigambo ekyo kinzizizaamu amaanyi era kimpabudde n'olwekyo nzikiriza omulokozi wange nali nagwira nsaba onjijeyo onkomyewo kwagala kuli era n'obufumbo bwange nteeka mu mikono gyo ondokolenga ekibi kyonna Kristo Yesu. Amina era amina tugakwetolamu tukomawo kimanyi mwe abali ku TikTok omwalako akatambi omukyala eyafa nga bamugatta njala tutunulira ensonga eyo ddogo eryo lyali ddogo ngezaako kola research ebyaliwo ku introduction anti omaye obuzibe bw'amaaso bwe ebyali ku introduction byali bibamala okubalaga ki ekigenda mu maaso naye ekyayika tebaalina basabi bamala oba bennyini baali tebayimiridde naye abantu balowooza nti embaga ge kadaali si nti buli gwoga ngenda wasa ngenda fumbirwa asanyuse akwagaliza abamu omukuba oti omugongo agamba tekijabeerawo tekijja kola ki kati mukazi wattu batunaalukulamu obulamu empeta yalumawo eti okugwa wansi subaga mutwale mu ddwaliro enkya ne baziika so munnaye gwateekateeka emikono tukomewo tukwe ku kalekca obeerewo ng'okola ki okimanyi bulungi bwe kiri obufumbo oba embaga si kwe kukumba kukuba essuuti maviivi gaba maviivi wano ekigaana kiba kiganye bantu bafiira ku mikolo oli nafa nga aligenda bwe kiri nafa nga ebula lunaku lumu naye basi nakyo deethi nga waliwo omutima omuvundu yakikoze kituufu so katwetolemuko katono weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.